akwatidde ekibiina ky'NUP Bendera mu lukano n'okuvuganya ku bwapulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaliro abissizaamu engatto n'addayo mu disitulikiti y'e Mbarara okwongera okumatiza abaayo okumuwa akalulu ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi guno. Ono kinajjukira nga yali mu kitundu kino ng'awenja akalulu omwaka oguwedde yalemesebwa ab'ebyokwerinda okumaliriza kaweefube we bwe yali atuuse mu bitundu by'ebwezibwera era nga wano waliwo bannakibiina kye abaali naye abaagombebwamu obwala n'abamu ne balumizibwa okwalina ab'amawulire. Ng'ali mu lugendo okwolekera Embarara yibiriddeko ku wooteeri emu mu bitundu by'erya Ntonde era nga bamuwagira olutegedde nti waali ne bakuŋŋaana okumubuuzaako. Ono yeegatiddwako poliisi emwerekedde okutuuka Embarara kyokka nga temuganyiza kuyingira mu kibuga Mbarara oluvannyuma lw'amakubo gonna agayingira mu kibuga kino okugasanga nga gaasuuliddwamu emisanvu. Bw'atyo Kyagulanyi akozesezza amakubo malala okutuuka e Lubindi ewabadde olukuŋŋaana. Abakulembeze b'ekibiina ky'NUP mu Mbarara bamubuulidde ebibasoomooza omuli ekibba ttaka, enguudo embi n'ebirala. Batikinga ntureba yokuba akwete kuzamenda tikinga Kyagulanyi haza turebe kuba akatagure nabo ndatumanya ngo nabo bakora kiri bakora umushanga twena kutulya nitwenimirizo mama with first lady kuba hariho omushijo mwena omuntu nta hariho omukazi so banyakashari mwebare ebiro 15 tugende turonde omwojo ogwe owito mulungi ariko manyensi yona Museveni kakuba natambura omwerokopita ng'atambudde ne bba asaya abakyalo okumulonda babeera nga ddala baagala okubafaako n'okubasiza ddala ku mwanjo. Ekyaleeta n'okuboleka ekyojo kyanje Mchemerra hamzirebe nikito kinamani ntumbira galyacho kandi kinamagezi mingi. People power, our power. Na nimbashabe kintu kimwe nimbashaba mutebekane mukurikirize byabinire hakubana nyine hakubuhuranye nko munzu ninye nabo nimwa mubuhurreho mumanye tumiraterere bingana ye Kyagulanyi nga tannayogera eri abalonzi asoose kubacamula bw'abakubyemu akapeera k'ezimu ku nnyimba ze olw'amaggwe ne bafa essanyu. Ebbanga ddene nze ngambagamba nze ndi Muganda and I'm proud of it. Nga nawe bw'olina okubeera proud of your culture, of your tribe. Naye bwe mba ndi mu nnyumba yange tribe yange mba nayo bwe mba nfuluma mu nnyumba yange tribe yange njireka mu nnyumba and I step out as a Ugandan. Nefuluma nga Munnauganda. Era njagala buli omu afulumenga Munnauganda. Eyo ye solution number 1 eyokutereza ensi yaffe. Abeena abasiimye olw'okumwaniriza era bw'atu n'abasaba okumwesiga okumulonda ku bwa pulezidenti era nga babuulidde wano ebimu ku ebyo byategese okukola ng'awangudde. Guno gwe mulundi gwe tusembyeyo kampeyini nga mu Ankole era twazze my main mission yazze kubagumya kubagamba saagala muntu yenna abatiisetise. For a very long time bazze babagamba kakati muli mu kintu mugenda kwate muli mu kintu therefore mugenda kuba endangered. That is a lie. Omuntu yenna akufugira ku fear oyo abaira takwagala. We must not be ruled by fear, we must be governed by love. Eyo ensonga lwaki nzize okuba wano confidence okubagamba nti mu Uganda empya kubanga Uganda egenda kukyuka. Abasabye era okubeera omu nti era balonda abantu bibala nti bebagwanidde.